tayo batayumba bakazi b'amabeere bane ba mirembe nanti gwe buli gwogira oti likuba gwe wakatono naye kati odi nogero ndiyo muliti wanga sigwa kiratano za semiti noziza wansi kama nayo magebere likuzitoa musechike gendo yendo olidda munaye muri muntu mukuru yandi kuvumye bere libi mujjako ate n'omwana akula ali herese kubanga libaamu amata kusinga noboto yini oyine emyaka emeka twambuza bya kisiru oyine emyaka 32 nina emyaka 27 kati wena tukira kwa 32 ngenda kubanga biko obwanga okyakula bwamba bakoma wana bamu oyine emyaka emeka 27 nzakira mweta emyaka 27 ensi etandise okukuba ku myaka 27 enkubawo omumwa gukutusiza ku myaka 27 ndi mukweyubula mu nsi kati singa wandabako ku myaka 20 mugu wandi bali tonfunira bijja wali ofanana oti nyaba nzalo wenjo nga nsesemya n'atayagala amakale kubadda nga ndi cute naye mubuliri cute kyeki cute mulungi bambi toli bubi nnyo bayiza noonya mukazi hata omukazi we twali tulinda omukazi akyaga eriganyi nze nega emyaka 3 okoye mala ndi muntu kati mwakyogeddeko amazzi be gaba tegalina mukoka bwatonya bwati amazzi ne gabulwa emyala tegifloating mu kampala amazzi ne gayigira mizimbe amazzi gajja ndiyigira mizimbe kati mwakyogeddeko n'omukyala nti okoye agamba walwawo okukoowa yakukoowa kasanze wendi ate bwonkoowa n'endiba nedde obadde okinkuba nnyo buli ssaawa wekugamba bindi tufune omukazi ngoga ninda mukazi wange tonkema ninda mukazi wange kati ogenda ddibamu nate mukazi munene Beere evwe kiki esigadde Sagala ogenda tunda masavu kazi abanene balungi lwaki balungi bwayomba pressure mukuba ne sukali nali n'omuwujja bwate nandikwa muddaabiriza noba wamunyiizizza naye saizizo onvuma nengenda ku mulimu nonziramu nga nkomyewo nonzukusa ekiro netuddamu nonvuma kati ekikwabaza tofuna na budde oyaga mukazi wa kilo meka kutandikira 5 kudaagula ero jafuna mufeera oli mumekaga ndi mu 7 okuyita mu 7 ojusiza naye byonna babirowoozeko Beere kyoyagala mu Beere omukazi w'Beere tatera kunobano Denne omuzalamu abaana banane erigwa ku vivi zinalabira ku jjajja nga amazima ga Katonda ate obuguma wabula sitaani n'obuguma omanya evwe kitegeeza kati nze nakazala abaana babiri nga terinagwa ku vivi bulamu ndi bulamu dipike enapiso ezo ezadikuba bini oli sitaani babiri dipike kati gwegira nnyo ogafaako nnyo siga nti ogafaako ekigendo wakyo kufuna ayina Beere Denne likulukuti njagala omukazi ng'afaanana jjajjange Tereza mukazi wa Pisula Kalooli jjajja yali afaanana ate yali mukazi munene ng'ayina Beere Denne bano bayita ba Beere Denne naye nga jjajja Piso agenda n'ayenda nga ye waali era yatukuza nga taseetuka talina jaddalwa Beere no nga tayumba bakazi b'amabeere bane ba mirembe nanti gwe buli gwogira oti likuba gwe wakatono naye kati odi nogero ndiyo muliti wanga sigwa kiratano za semiti noziza wansi kama nayo magebere likuzitoa musechike gendo yendo olidda munaye oli muntu mukuru yandi kuvumye Beere libi mujjako ate n'omwana akula ali herese kubanga libaamu amata omukamwana w'Beere Denne kyogamba teriyo omukazi alina Beere Denne nga talina mata liba ttono wamwata akula bulungi kati ngendo ndaba nti ndi evwe ndi herese naye ke Beere yajjajja nga ali evwe jjajja yakuyonsa kati mwojjeko Beere n'obunene kyekyakyogala ku mukazi kyekisooka mu byonna Beere alina kubanga omuntu omunene tajja kunnyombesa naliga ensaaga mukazi munyombire naye omunene tajja kunnyombesa
kyekisinga ng'abakazi abatono bayomba nze njagala munene aziire atayombe pressure mukuba mangu anti tomanyi ogenda okuyomba osooka kunyiiga kati bw'onyiiga tempati obeera omusege obeera tempati okudduka emisinde kati okulinnyawo musaayi misuba ogira nga noyakunettira awujja naye nkugayika ebintu tubimale Bini ensi eri kusonyiwa ggwe ejja nagisobyaki nze kyenjagala mba nkimanyi kati oyagala njagala ekyoyagala weyagalya mukazi wa Beere Denne ate bw'oligwamu kuba yiyo etonye buuti n'ogwamu obuguma nakuwambagatira kubikka bubisi omutwe ne gubuliramu olowulira obulamu kati oba ozungira kyebbali byonna birina kale oyinza ogaa nti ane akabeere katono tutabwe ntuyonka tetunzikusa oyonka amataka abakazi omwana omusajja aba bebbi era omukazi bw'ozaala omwana tasula wakati kitegeeza ali oyo nseko ku mataka abakazi nga why not ira mu mukyala wange mama omwana gabanga agatungula gabeera ng'olutuyo naye lutuyo tulumamu olunyonyo amatanga gano era tegabanga gante galina engeri gye kalina ekirungo kyako sikimanyi oba bakita meriniyamu ebbanga lyoga yebayita meriniyamu Bini enze eri kusonyiwa mazima gikola ki kubanga benze nalivakirya jajja nayongedde ebbanga nayokejja ebyajjaya nga tekyavaamu mata nga livaamu tuzizi ono omukazi gwe wangamba ow'emyaka saayonka temwali anti byebimu ali gafuka dda sapatu temwali tokumanyi totyobola bakazi totyobola bakazi babubeere butono nedda n'abamanene era gafuka sapatu ligwa mukazi gwali oyagaddeko tomutyobola gamba oli omukulu anti era nali mwagadde kuba kati singa teyaliwo obudde obwo nandikojeeki wamwagala ku myaka 19 ekyo bantu banjeeyeza nnyo bakinjeeyeza nnyo ekyo tokiza wayunka kututa temwali atugaya mwali mutuzizi yali akuze bana kali gaweddemu amaso ate nga obuwere butini tonyumiza ku mukati nengeye ishe byopaamabugo gange tojja kunsiikira binnyo byamabugoki gwe sitan mabugoki ani agalina mabugo gwali wafaawa sani naba noyo muddukavu wagaviiri mbeera kyekyabadde ne sani mabugo nenga banayaganye mbugwe wali ofudde mbugwe ate waliwo ndaba wagenda wanawa ofunye ebizibu nagaa ku national theatre nawana bakwameka nina abagaga bange mu kikuubo ku William wabayitamu wali wagamba boti omukyere n'obula simanyi oba wali okitegese neŋŋamba nze kompadde omukyere abantu bagera kuyange bakusabira ne tukusabira nodda oyo sane yakolaki ng'omuggyeko omumwa okugenda nga yaŋŋambye namugambye sani twali program ne mugamba sani mikwano gyonna namugambye mukwano gy'olina bw'ofa waliwo emikwano giyinza okuyambira omwana kubanga nze kyenabaddeko embeera gye nabaddeko constitution gye nabaddemu nga eraga situation kiri mu luyimba oba aniyimba situation kale constitution gye wabaddemu constitution gye wabaddemu institution eyo siba mu isomero kamanyi gundi eri gyoyogedde yonna togikwatako constitution eyo togikwatako kati constitution embeera muoba oba oyinza ogamba condition oyinza ogamba nti emmotoka teri mu condition nnungi n'omuntu osobola kati embeera gye nabaddemu nga tunyumyako nti nabaddeyo nga siwulira bulumi bwonna nga bwe ndowooza ku mwana wange nti bwesambe nalekawo abange mwakolawo ki mbu Zubedah kakukolera ki Zubedah si kekasona amabugo ne kazikulyako sitaani kati najingirira mugwa abasajja abakulu muntuddeko eyo munfudde emboozi we wayingiddemu wawa yaŋŋambye ku mikwano ani yali akuyambye konze Zubedah Zubedah kakulyamu amabugo twagasoloza ffenna akakatikazi akambyako ye nafunako maama nekobumpi mwatuuse kati oba yakyogerera tegedde naga wawe kyamusimattuse ekayinza okujja nga empewo kati kangi sebeki
Nemugamba yagaso. Nzenga nina ebyama bya Sane sana ngende bulungi. Nina ebyama bya Sane. Ankwate bulungi za nange ninga gwe sikuuma byama bimenya. Yagama goyo muddugavu. Bakuzika je bamuzika. Yakafirwa jjajjawe nengende enkomerero yansiba abadde batuliridde. Yatugambye nti nno nange nafirwa jjajjange mwanya nti wali mukwano n'omu yambeererawo ku jjajjange. Ye mugambe ne tuvuga ne tugenda enkomerero y'ensi nibali batuliridde mu kubo. Wakusinga yakuwako invitation. Teyampa. Wali ozongodda wa kulya. Yakaba. Wali ogenza kusiba. Somuntu wakaba nkwate mangu ekisa. Nangamba mu Zubedah yansondamu amabugo. Koze. Namugamba Zubedah yakwira ku mwana wange simu yamu. Naga bamuwe miliyoni biki namugamba teggo wafuna mmeka mbozo naze nafuna naziwaye. Amavubu koyo mu buddugavu mumuganyo. Amanyi sikuma byama. Nkumanyi. Oli kyangamba nkumanyi. Nengo oli otya. Sina mbuzi bwa mukazi. Katola bwe nfaanana mu shabe. Ntyo okusa. Mukazi oyagala ng'akola nga takola. Okola emirimu. Ng'akola like business. Kubanga akola automatically nyo kubanga asingako ne ku sente. Lwaki takufuge. Ate kati bwe nafuna gwensinga sente tunakulakula naddi. Oyagala kusinga ku sente nga kale bajjanga twenkana sente tewali ate kati sente kireze nina nikola ki kyembuuza naye okola mulimu ki ndikirerese mbadde mutembeeyi wa Bundazi nabo tebisikyagenda mu waliwo Bundazi waffe twali twakola kampuni eyo basajja gwe nani mukwano gwange kampuni buno Bundazi wa daddies bw'osanga mu supermarket obuwanvu olinga sausage n'obuwalawundi babita our daily fresh mandazi twali twabukola mukwano gwange aliyo basajja naye ni business nga giwunye negira ogenda mu town nawe weeraliikirira nenzira mu kuyiriba mu masima owedduuka eryampadde otunda essimu nanga wayi tuleetera miteeru bajja kukuttira wano Beere waka bwenna yampadde ekibo ye yagabidde essimu not 10 plus lwaki nange tampayo Endawoozayo fonisita weta Madam Winnie Madam Winnie ate wange ye namugga yakuwadde nga blaza we era mugende ku SP Plaza level ya 2 namba edduuka namba 24 bagula amasimu mugule simu kati taso akiwulya mutima nange nampaayo ni bannange gwe omukazi ate omukazi akuwe bannange bwampa kyabukako Beere nti ampadde gwe yakuwadde abadagala kufuna muki ni mwanyinazi nange anaabeera mwanyinazi wedira ki kimutima toyinza gamba Katikkiro Mayiga n'akuwa talina sente Mayiga mugumu alina omusota mu mpale akwata nga gumubojja jjayo engalo naye nabe mutima mwina waliwo n'omusajja amuyita Mayiga ali mu kikuuba awo alina edduuka nga kumanya munambuusa opposite wa muganda wo amukyeri alina wenzira senkozeeko effujjo wabula bannange nefuna sente katemba akusazeemu nze ndaba abantu abagenda okufuna sente mu gavumenti be bantu boolabanga balina kyebafunye bali useless kyokka ate nga abantu abali important kuba yuwa education osomesa omuntu gavumenti ate negana okutuwa sente neewa abalala nejja tuwa ndowooza bwe naaba eyagala nange yandibadde yampadde n'ekifo ky'omwogezi w'amawulire yite byama byabwe tobyate si mukuumi wa byama wa gavumenti ufune omukuumi w'ebyama nze mbe mwogezi ng'oyogerera ki bye beeyagala yanfulumye nsobola okulimba tebaagala balimba ng'oyogera mazima anti sobola okumyuka enanga ojja kugenda oyogera ebintu ebyamazima enanga tayogera mazima anti nange balinanga kizibu ku ggwe buli muntu yenna kwadde ekyama kyo kyabizi anti gwe toŋŋambye wali gavumenti nga bino byama bya gavumenti era tebiwanze ebiwa ekiwali kiri wakiwanuka nze mpeeke byeyagala okuwulira byeyagala abantu bamanye kati nali njogeddeko ekyama kyonna nga tekiŋŋambiddwa naye baba bagambye tibikugamba bijje ogendo byogera olitantuuza nanga nti kino kyama baba bagambye kati bwenkugamba wano nengamba ekyama kyange mankugambye nti bw'ovaawo ogenda ofune saabazo ntomunyumyeko nkulabikiranga seefu naye mizi omutima mizi wefunire mizi ku mutima olaba n'abannannyini byo tebabikuumanga nga bantu bazzaayo effects gwe naye omumwa gukoledde bizinesi y'omumwa ekoledde ikyuli yagambye ogaggawalidde mu bizinesi y'omuveeko oyo ali mu adolescent stage adolescent stage ali mugundi munopo
menopause abakazi na omusajja ozibeeramu ate otya abakazi sajja tebalina banga emyaka 3 nga teweegatta ogenda mu menopause yeegatta isima teyeegatta bujulizi isima yeegatta bujulizi butya yeegatta manyi n'abakazi beyeegattako nga balimba isima ayina n'omukyala alimba ayina kiddami yamukozesa olimba naawe ayina kiddami alimba ayina kitooyi wakirabako oba kati watandise n'osala ekigambo ale kati bujulizi ki ayina omukazi wali olabyeko ku mukolo ng'ali naye tabeera naye omukazi wali reserve agula buguzi mukazi ayina omukazi omumbu ati kale mukazi we waawaka bafumbo bamaze mu bufumbo emyaka oba omukazi yatazaala emyaka 15 oba omukazi yatazaala ayisima yakimanya ekizibu ki nti yatazaala kano omukazi asazeyo yetaddeyo saddaaka lemezaala mu nsi ajja kuzaala gw'ogenda otya ku muntu gw'omanyi nti ayisima yafudde asuubirayo omuntu atannafa teyevuma ggwanga mpozi nga namukuba gundi y'enkwali enki enkwaso wali enkwaso z'enkwali obugubi tomanyi obugubi abula naye plaza tomanyi buno obunyonyi bwe bayita obugubi obulinga enkwale batundanga n'amagi gaabo mu supermarket nze manyi obugi bw'enkwale obwo bw'entolo bujja nga bugubi si nkwale babita bugubi obugubi kyeki mu Luganda bubanga obukwale mbuba bunyonyi buto kabanga kagundi kakonkola muti oba nkazalujja yafajja ebya president kulyokuli leekawo ate ekinuma nti oyinza okunsaba sikuwaddeko kuyange sikuwadde layira wallahi naye maama menu yammwe eringa oyinza ogaa laputop bwedda mmanyi taabu yo ngera nakuwadde edda n'obuyinja nti waguze taabu baana naye nga ogenda gikozesa ki gobadde bwoba ogirina ogikozesa kipaako kanyama tokisussa oli mukazi lwaki emmere ekumalamu oli mwana wa buwala wejjeemu okusaba ojja zaala abaana botomanyiko bakitaabu anti buli akuwadde n'ogaba naye gwe omukazi ajja ate okuzaala omwana gwe atamanyi taatawe gulesikaani kati alimu omukaabu nedda gulesikaani just mwagala bwagazi bantu mukolerako mawulire aisi yeereeta baagala bwagazi mukolerako mawulire naye nga gulesikaani amanyi taatawe omwana mpaka akanyanya kati buli bubiri kamu okalya akamu nkalya kaliko omunyo mungi nkulayirira aganyabo toyinza kulya kanyanya kano nga sikaliddeeko nze neetaaga ennyaanya nkubulya siri bulungi wafunye omunyalonda yagakawoota gwe abaana batunyweseza ebintu nange nafunye omunyalwanda ng'oli ogibika emmere nyambe twali tuli awo abantu nno tebaagala muntu ayogera nga bw'alya ng'oli mu kamera yaabwe yafe mpako kakoko tuba tuli awo ebintu bisatu nebyefuga eggwanga naye ani afuga Uganda Museveni ate nga naye afuna obudde n'akyebuuza Daida n'abuuza nti anafuga Uganda Daida mazima gano tetumanyi afuga tetumanyi bali manyi naye oba abaana batula abayiye amawulire bakuwa akanyanya andi wafunye omunyarwanda oyaga kaswekyo wabbye mubbe si mufumbo kakati mufumbo nze mba namuyita nze mba namuyita egyo bajunziza emiyiniyini baligiteeka mu nkumbi ezisala emiyini gwe omwana nga tugenda olaba yazzayo FX tuba tuli awo mbate n'olutalo lwaguli ne lulinnya oba MDD ne PDC naye mu byonna okubagamba tewabanga muntu yenna addamu okumanyira MDD kati nze okumanya MDD namusoma sigenze mu ssomero mwagala kweta abaana ku university kulowooza nti kwendya kwenywa naawe kyo MDD kwensubira okufuna omukazi kwa MDD kyeki MDD kyo kigwayo kiti managing director ey'omusomero MDD in full ey'omusomero
Mudidi kyeki mudde kiriko nti ate MD osazeeko MD aba managing director office MD music dance and drama wow Denne yeah P3 nasoma practical mula kupeta kings soko olieko bibiri tusoka n'olya ne bujipso webuula tebukwenda era buli nga bwocha kazondi abanya kamugwenya ndeteze kika mpaka akanyama shit tokoliga MD nagisoma nenjigizo okwogera ku mukolo okulungamya emikolo ayigo okuzanya nenjigo okuzanya nsobola okuyetinga MD avumbula obwongo bw'omuntu kati omuntu wa down nayo namanyira kosi namba shifumba mwewunya bwolaba ng'omwana mu kirasi nga mathematics amukola wita sa MD Lwaki? Trust me. Lwaki? Nzamba nakola nnyo mati. Mathematics omulaba. Atambula ne MD. Wakola nnyo math. Nnyo. Ko chesi wakola combination ki? Saji tukamu chesi. Ranga bisa. Saji tukamu. Emati wajikolera ngawa. Mbifiri. Walabira ndo jikoze nnyo. Niwe nadda mukubala. Mduka. Bambe duka mchukuru. Yapasa kandi matuna mche. Ngobala guli. Sako sanga kali chweta chokanga basoma baina kali chweta. Yango okulya nkweka mouse kagundi kano okube mukamujja ku nemesa sho. Ntompa bintu bibiri. Ajja ku nemesa sho. Sina beko. Nadduka na luli. Yeah. Gwengo umwa. Chemi atuyina mukaso nembako. Yeah. Neba nage kitufu sina kuba woli. Kumbaka nyo ate yundi kinsimbe. Wadi watademo tudagala to. Yeah. Ate ino munyarwanda. Adage. SF. Bagambi okayunge okalunge mugundi. Nsoda. Yee sister o chatukola. Social media. Sister chati. Suzani Makula. Nje nedira lugabe. Yali sister omwaberaga mu nyumba yemu nga go yali obuliri. Tozaga bintu bikadde. Baba gabire mmotoka. Kawugati kalika walanga yagenda. Ali wayo gati. Namukolera omwezi ne guggwako gwe yasasula. Nina pia. Teyazayo. Aina wana. Bane mujja ku Jebbi. Brookside yogurt. Soko ndako tulange Jebbi. Mujja ku Jebbi. Ngolabeko ye mwana tujane tulye mmere. Netwebaka. Ze bitanda biri byenyumidde. Kikunyige kinenge je kunyinga amachaji tekikwagaza na mukazi. Era bibinzo okunemeza mu buru. Yo kyate tano mukazi owe Beere. Ali mufunye oli mulalu. Anti we tunamufuna. Fyo mukazi nga matha mukisa. Obuddo yagalanga matha mukisa ogenda mu show. Ogenda mu show ya matha. Simanyo taba. Tunafuna ko ka time nayo. Matha. Mukubireko. Mugambe ki? Mufumbo. Ise mufumbo. Mwetega. Kimanyikiddwa. Mwetega nete. Niba naye kati olaba omwana ngoyo nakugwako abaatome. Eta mwavu. Matha. Mwavu. Avuga motoka ki? Simanyi motoka ye javuga. Oyaga mukazi ngavuga motoka ki? Ta motoka ya. FX. Ayizo jinsi diza. Yeah. Wala muganda. Muganda usita. Oyizo kuze ebintu bebega. Sisobola. Neba izaba. Nekyala ebintu bebatankase. Abadde bakazi kamba bulimu ekintu kimu. Tuwangana buwanganya bitibwa. Kamba buli ekintu kimu. Nino omukazi gwe nali njagaddeko omufumbo. Baite tunagenda wala ne mugambo manyi. Wadde bawo yakunyiza sigenda kwagala. Ngenda kwa kwagalidde mu nsobe yakusazizza obusungu nze nyinza obutakusola okulabirira document eyiningi. Omanyi kingano kwana abakazi abafumbo. Abantu babiri sibakwana. Omukazi omufumbo. Etaneiseko kale. Cheka kunyidde buki. Kalo kantanga buzi. Nola abakateka ko Rolex so cigarette. Cinnamon. Wademera ku cigarette. Nedda bannange munda mukamwa. No se perfume. Mukati wano okubyawo okolaji. Onyononya mouth spray ndozo gita yali. Mouth spray bakuweza mpereze nawe oli awo wejireka. Mugande bampereza. Mu myaka ebiri wali ogirino sinika amaaso. Myaka ebiri nali sigina naye nalinya level. Ngwa jijjawa. Wena mukwano gwe yave ebweru n'agikuwa. Nedda mukwano gange webwe atampereze. Mpano ka perfume.
Ate bannange nakakuwa netta. Kali kalungi kalemera mu lugoye. Kalemeramu. Buli mbala mbanga omupya. Ate no butunda ntira. Perfume. Otikiriwa? Eri akusapola. Otundaza abakazi abasajja. Zonna. Kati wagenda akusapola kulika abaana bemakerere bagula. Asibuza abaana bemakerere atira nsi. Kuzaba. Naye makerere baba. Neto jefuira nga ya 10. Oyinza giyita ey'ebiri oba ey'esatu. Kasubira nti si byabasika by'abaana bo. Lekera bannange nkwawo zo zonna eziwunya yazimalira oli mwana mwato ina bakwana bayinza kakwala. Bannange bajja kumpa naye era si wadiba yakusala yakusala wama yasala kwano olaba baba oti yamusala n'afuna nedda bannange babawo yatulimbe tetuyinza kukikkiriza kiki lwati gwolina nniya ntono mbadde gamba omukazi gw'essikwana ye mukazi omufumo n'omwana w'essomero n'oba makerere lwaki olaba omusajja nakwatya ku mukazi we nagamba nkusonyiye mukuwaddemu omwezi gumu abasajja nabo abamalako abazze nga kimye mukazi omugamba mukuwaddemu omwezi n'atamukuddiza omukazi omufumbo oba olina omuntu akwana takwemaliramu nti woligwa wendigwa aba akulira oba obyeko mubba oyo tosobola mubeera omukazi omufumbo tamaintainingika atya ate negwe nfumbiddwa nayabadde mufumbo mukwano olaba nti oyinza okuba nga wakoma okusajja ataleka akameza kamitwalo eki nayinza obutakakulekera kati gwolina pafumu eyo olina obugowo bw'omumwa mukama olina gundi gwendese waka mukazi watu anaba ne kwayoza kati nga ndubira kugwe bba wakumpaamu wiiki okozesa emitwalo 4 omwezi nfuna 2 lwentebyeyo lwenkubya akapapula nengenda muki nenkulako mulooji oba mujebbi nenganjogera nejebbi nina ekimaali nendeeta golowooza nina sente oluusi nga nembero kanvuga ya mukwano gwange wojje wange osooka kweyiiya nnyo kwetereza enyinza siwo gambe w'omukazi omufumbo goli wa bbeeyi mukazi alekana ba bbeeyi oyinza okufuna omusajja kwana gwe oyinza nomwogerako omugambira eryo ŋŋamba ki anti nera nfuna bazze nga bamazeeko neshamimu oyinza okukwanibwa omusajja gwe notomuleekanira andize era abasajja bandeekana buleekanyi nabo kati bammanyiira olina omukwano nkujjawo mukuleekaana nenfuna shooka wapa nekugenderayo akwana kati nabeera ngo nkwana 2 nkisobola era sifuna omukazi gashami goyinza nokunzitira mu nju kutekako piro olaba obudde bukyali goyinza okunzita kisobola kuleka kibini ati nze bwetyo mba twekwana oli otya bwenkusanga ninga kwana musajja munna kikawani kikiganye ombisa ku date nje ngo wange kiki ngokeddewo nnyo badde weetega ki kanda besimu data batweteke ku mmere ani ava wano bale teme gamba nendi yange nyuma ngapa kuyiyo baba bakuwadde nnyingi bale nyine gamba ngenda kugisiba ebyensibizi busebo ofuna ushami oyinza ofuna yako funira ddala basimira balinga bugola ate banjagala okufa nekashami gwe omusajja ayinza okulimba waliwo abantu tewali abanjagadde nnimbe olaba omuntu mumakatemba nga twagala tulimbamu okwo nga ndudde okulimbibwamu okwo mba mbiwulira nti onnimba naye nga byenjagala njagala onnimbemu nzikati ndi shami njagala tukoleyo kafaamu shami waliwo tejayo otandika big ebyo mbiwulira ng'omusajja mbisa ngamba munange njagala ompe ku magezi munange nina sente biliyoni wanunge nalina ekirooto yampaaba amagezi nze mpa abasajja abalina sente nafuna ekirooto nalina ekirooto nga sinafuna mukazi naye nga mukama bw'olimpa sente njagala omanyi bw'oba muto oba nabingi nga bw'ompa sente kubanga nasooka kuba kwagala w'amagye mbeere w'amagye bingi byoba osagala obeere nensi nepunya nekuteekawo olina okuba nga mukama bwe ndinafuna sente omukazi nja atukole contract ey'obufumbo mwaka agende ozaliramu omwana omu n'omundekera gwe n'ogenda bibyo tomanja sikola ki sikubanja naye mu mwaka ogwo ngenda kuba nkusasula sente bwezi buli mwezi ali ku mulimu akola oli ku mulimu okola kati essaawa yakakati ku buno obubbi obuli mu ggwanga
omukazi yeetaaga contract. Nze contract sigirinaako buzibu. Ngikuteekemu. Sirina buzibu. Kati gezze Beere. Neeka ekikulu omumwa guno gutuleetedde kasente. Ko kati abantu babiri nga ffena tulya. Neshami ngenda bweru. Lwaki tonsondera ku nnyonyi? But banange tusooka mu kyose. Tugenda Canada. Setugala Canada. Newe netuukawo nedda bweti. Ekikulu ye kyakulinnya nnyonyi. Either we omanyi njagala ate bwe nfuna airline yonna ng'ekutwala butwazi wantu n'ekuzza. Utera newe kuba ku bifaananyi. Ng'ogendako ku byebifaananyi ogenda kulekawo ku byebifaananyi buli kimu ennyonyi ekuvuge ebe kututteko Dubai emala ekuzza. Nga passport. Bakone mu kaviza. Kubeko ekikwewaka. Mbikufunira ekyo. Ekyo nkikufunire. Kiwedde. Nga mmeka sente. Nene Canada njagalayo. Canada oyagala kugendayo butadde. Omwana wange ali wano. Anti bwe muti omuwooza mwana wange ali wano bwe ngenda yenzi. Omukazi yandekera omwana. Nsabayo ka juice bana embeera gye ni musinungi. Nno naawe hoteli woli. Omuntu okundiisa nyamba. Hoteli oli wa kujirya. Omuntu okundiisa nyamba zane yanzawe bali kumpa kakoko. Toli ngono stand. Paako nange tososola. Paka gumba tompa mungu. Yabala nnyo nkoko y'okugumba. Nkoko y'okugumba. Paka gumba. Muwe. Big daddy wange wangala hani. No mama bakuwa. Kiki kino? Sajja yakoowa dda. Yana kutta. Funa musajja wa contract. Funa musajja wa contract. Ena ekipasita ekidibye. Gende wajjengo. Nyengo mnaku. Mnaku muri ku jengo. No mana street amusingo bugagga. Oli mubi. Nze ngende ku pasita ensigo ekubye. Ale. Oba mami. Saga ataba ne bujingo mnaku. Mwagwachi. Bujingo naye mnaku namulabye. Dankyawa yeruli. Ngantwalayo ebintu byange ne batunda. Kati bidiba. Ntwala biki? Bindazi bikize ndi muyiribi. Nawe ofunye mu Canada. Kana nte kyalina makulu. Mulinga tandikira okutunda n'emmotoka gye zikyukira. Omanyi waawo? Nga ka police. Awo. Mmotoka awo wonna ntandika kuguza bantu. Nga nkomerawo Lusingire ebintu nga biweddewo. Nkwano kati bitwalayo ne bidiba ngenda wa Tom. Wanje? Ntundira wa Tom. Nayoni no mumwa. Abana bago bugali bavugira wa Tom. Sitayina nje chima kukana. Bawayo na binusu kati. Awaye jimuche kumiche binusu na after days ezigule chinda. Kubyenyo. Amro jikirize episembi. Tom yakuwadde. Tom lekera wala n'abasuma banno. Tom nina n'abana banga baboda kati jibavugira buli wakutana. Eti baboda tebajakola nnyo. Okola. Omusindika n'omugaba neno bakubira. Naneza. Tobagogera kwetega Tom. Ezade kyetega. Tom akuzala. Izo Sagala manya ateze msimanyi tatanzala. Katangazala jali mulamu yesulira amachine. Toyo na bambi tobera yeze Beere. Nange mfukamide mundeke banaye ngagawale. Mundeke ngagawale banansira bonna. Beba manyi musajja wa Katonda wabanga stani amuliko. Andeke nanga mfunye stani munne. Aje tukemense. Tom gwe baba mu kubasajja wa Katonda betusigazaawo. Bambi kitomu bambi pastor Tom ndi wano. Sirina agamba. Ate ba kusabira n'ofuna egagga yo mu government. Abangi kankoledde era. Oyinza ofuna enanga. Oba ekyola. Njagala natera okufeera. Oba sekandi. Sekandi. Yali vice president. Mala gagenda. Lwaki omala? Mulungi nnyo ali. Kali mu mbeera nnungi nnyo. Mu mbeera. Sente weeri. Oloonya sente oloonya mbeera. Wakunnyonnyola. Bw'oba oloonya mulungi twale Dickens. Asiina gabona. Hamza walema. Omwana w'engeri oyo. Hamza kamulekedde malema yasanyuka nnyo bambi. Sebo litwe kyatundayo na bintu. Sikyatunda. Nakubita abaana bange ekiro. Aba boda. Nga bagaba bannange twegabanyemu. Abamu tugende Kanani. Abala mugende wa Tom. Buli omu n'akaana nze ngenda to. Ne bagamba nange kampu mulemba naye ne basemuziri saa 8 olw'ekiro. Mbakubira nga omanya abantu ba business. Champeddeko. Ngaki? Nga buli mwana ngamba ngenda wa Tom.
Era tom ne babuza bana ekiri ku kanal. Erika libavuga Ndibavuga mafuta mbate ne bofuna abakugamba nina mu 10 nyamba taxi nazo ziberawo ngankalo. Nze kwasa mu na Maria kwa Tom oliyo ku kitalo. Kugamba ta. Tom lyegeza ato banyagala na kudde no wa. Ono atuza go meni gaza. Kiki. Panelo. Akola meni gaza anajuza kololo ebamuzanyirako nga basajja bokka. Njabya singo nyoni nonyi. Nga bali abakazi. Simanyi yo lwagitegeka nenze meni gaza nagenda ngaze mukazi ikaliyo. Ono fana nabasajja. Abula ko bidevu. Sike kyali kigenderwa. Jali tukwete ka fenero. Sinaseta ka fenero. Nita gabasa emmotoka zali wali mukwano ngesema yo kubeya laisi. Yali motoka ki? Nengo faji. Nkola sente. Mama yantuma sente. Oya ka sente meko musajja zabakuwa omu akuwase. Ampase. Okumpa atya. Nti kwata na kunkwebwezi. Kale buli wiki. Obero mbufumbo bwa mwezi nga gumobe emyaka ebiri. Nga wa contract. Nga buli week ngama ndikwata yeko kusa. Buli mwezi waga musaga sene meka. Gatani tankolede business tankolede biki. We fako. No kwelisa. Nerisa. Business era mwezo mwentola. Mwezo. Buli mwezi wampa emitwalo eji. Eja dola. Ngagula ki? Hala ki banaina. Ando wachi yajja nga kimanya bala bachina. Yeye ali nnonya koji. Kubega yaza. Nange nega yaza. Musente ye. Musente butono nnyo abala babuyina. Byose ere mbuze bitambiza bwe. Ye manya ati singa bifananya na singa bakwata mbuzi. Era toli yanga yo mbuzi ekutte muntu yakwata mbuzi. Anti oli nembuzi zetega. Zetega abantu. Ani azigamba genda nga bizibitambuliza bwe. Naye abantu bakwata baga nti nabadde ko sitaani. Sitaasi buli ako sitaani ali nnyo muntu n'akwata kapa. Ate byete bitambulira bwerere. Tali bitambulira bweru ebya kapa bitambulira bweru. Kirage bankalu. Musota. Nomusota. Nomusota nakulawo ku TV. Ngaba kukutte. Musajja asula nago mu nju amazima nga namu. Ati asula busuzi nago mu nju naye kati akwata mu amazima nga bakola ebigambo biri ebyaso. Olimba mwana gwo sala ekigambo. Nabira kufiri mazima. Olinga Jazebe. Teyafa. Ye yani Jazebe. Yali mu Bible. Yakolaje. Na buli agundi ya mu. Yabba mukamu. Esikaka yange. Yabba mukamu ne. Yali mu Bible. Anti juke atene Bible yegamba. Amateeka ku mitoba nga toyenda nga totanga towayiriza nga olekongo obulimba n'okuwayiriza. Kati Susan yasigazaako tteekaaki oba gonna yagamalayo. Nje nawo twabivaako dda. Tosobola kubitegeera twabivaako dda. Baaba ovuubika ogw'ebbeere bwajjajje nga yeesibye bbiri. Tuli eno tujooga. Mabeere atebikemu lumonde. Tuli eno tujooga. Amulete nga amusonsose mu mabeere kuba tojja kukkuta mangu. Anfumbirwa. Nzade madde kwa bazazi. Ne bwe tuba tusigadde ku nsi babiri bbiri. Nange siraba nnyo mukazi muntu. Nzade nange omusajja omumpi mwagazaali. Nzakula. Nange nkyakula. Soba gwe kugonako. Era simanyi omukazi gwe zaalimu omwana yali atunuddewa. Andifudde ye. Nze saaka muntu ayogera ku bumpi bwange. Kale oli mwanvu. Lusolo byo. Ate lwaki ojongezamu? Peter omusizi wa langi. Ando kubiba isi Molex. Bino kaisima kasajja kalungi. By the way kambabuliremu. Isima musajja mulungi. Kati ngaza rakyayagala nnyo kuzaala nnyo. Natukira isima mu kivuvu kya kamiliyoni. Emmala yozaala bana nga basatu. Isima s'omufumbira. Ebbanga lina maana isima mu kivuvu kya kamiliyoni. Namusitadinga. Isima oyo lwakwogerayo lwakubantu bamu. Musajja mulungi. Abantu bamuteeka bamuwasane ne bamukema. N'avuma abantu. Isima alina amagezi. Nnyo. Isima is knowledgeable. Reasonable. Alinga ggwe. Ansingako. Wakulaba alowooza ototegeera naye otegeera. Ansingako. Ennaku ezimu otegeera. N'obudde kyova nze nkufuna mu budde bwe ndaba nti kati otegeera. Anti obumuli bwe siringi. Omanyi omusayi guno ogutempalinga. Bwe guli nnyo bwe gulu. N'emmotoka ekyamukire. Guna kwa shako. Kwa shako bulwadde naawe. Okimanyi? Eyita mu speed. Guyita mu speed. Eba speed governor. Guyita mu speed governor ne gugenda speed violence.